nti alien mwana mulenzi alien skin agogena maaso n'okuba nti olaba ku screen yo eddakiika eno ekifaananyi kino nno kyabadde ekifaananyi ekyagenze maaso n'okuba nga kireeta akamwenyu si kye kyokka wabula n'ebirala bingi byengenze maaso n'okuba nga nkuteera ku vidiyo eno mu mbeera emu oba endala. Ebifaananyi bino byagenze maaso n'okuba nga bireeta akamwenyu eri abo bonna ababadde mu lutalo olw'okulaba nti alien skin ava mu kkomera. Okusookera ddala ebifaananyi byasinga okuba nga bitambula lwe lunaku luli alien skin lwe yagenda maaso n'okuba nti ava mu kkomera, era abantu bangi abeekulumulwa ne beeyiwa wali ku fangon. Ekifaananyi kyenkulaze kibadde kya mwana mulenzi alien skin wali mu kusooka ekiddiridde kino ng'ali mu mmotoka ayolekedde oba bitaddemu engati agende maaso n'okuba nga ayolekera awo nno yabadde yakagenda maaso n'okuba nga atuuka wali ku Ham Enterprises ng'atudde mu waiting area oba mu katebe awo ng'alindiridde omukulu. Wabula mbadde njagala okugamba nti alien skin bwe yava mu kkomera bangi abaamugoberera paka ewakaawe, wabula mulimu abantu ab'enjawulo abaali bagenze maaso n'okuba nti bakola buli ekisoboka mwana mulenzi alien skin okuba nga ava mu kkomera. Abo tebaalabikako ku fangon, ekitegeeza nti nno wakati mu kubanga tebaalabikako alien skin yennyini yabadde alina okugenda maaso n'okuba nga yeesitula agende maaso n'okuba nga asisinkana bano oba okategedde nti ebintu biri mu gauges wakati nga mwana mulenzi alien skin ne Frank abaho erinnya lye erisooka liri Frank sirimanyi bulungi. Mwana mulenzi alien skin ng'agenda maaso n'okuba nga eri abaho lyensinga okumanya, wakati nga mwana mulenzi alien skin agenda maaso n'okuba nga attunka ne abaho ng'abaho amugamba nti nkubeereddewo ne ku fango nazze n'embeera naawe. Mwana mulenzi alien skin yagenze maaso n'okuba nga alaga nti abaho tekijja kuggwa bwe kityo mu mbeera emu oba endala, kugenda maaso n'okuba nga ye asituka ne sekusituka yenna nga alien skin n'atandika okuba nga atalaaga eri abo abakola eby'ensonga oba abakola ebyenjawulo baalaga nti bo baasukkuluma. Amubano nno yasookeddewo omukulu owa Ham Enterprises oba amanyiddwa nga Hamis Kigundu oba gwe mumanyi nga Ham mugagga Ham. Mwana mulenzi alien skin ye kennyini yagenze maaso n'okuba nga yeekwatira emmotoka n'avuga ne sekuvuga yenna ekipayopayo ng'atuuse wa Ham, era abo babadde mu ofiisi nga bakagenda maaso n'okuba nga basisinkana, era mwana mulenzi alien skin yabadde musanyufu nnyo. Kasooka tulaba akantu kano. Yes, eyo gy'olaba ye screenshot eya post alien skin gye yakoze nga yakasisinkana Ham. Mwana mulenzi alien skin bwe yatuuse wa Ham yakoze post yabadde gamba nti phone snatcher atandise okufumintiriza. Okategedde bulungi oba oyagala ngene maaso n'okuba nga nkakunnyonnyola, ojja kujjukira nti alien skin mugimu ku misango egyamusibya mwe mwali omusango gw'okunyakula essimu oba okubba essimu. Kati alien skin we yatuuse ewa Ham yagambye nti katuuse ewa Ham ojja kujjukira nti Ham alina akatabo ako fulufiga katambuze nnyo akatabo akayigiriza abavubuka b'ensangi zino okufumintiriza. So mwana mulenzi alien skin we yatuuse ewa Ham yagambye nti ye ng'omubbi w'obusimu oba omubbi w'essimu ye alien skin oba omunyakuzi w'essimu katuuse ewa Ham ekikye kyayengedde dda agenda kuba nga atandika okufumintiriza mu buufu obumu oba obulala. Wabula njagala okutegeeza nti ekikolwa kya mwana mulenzi alien skin okusituka n'agenda maaso n'okuba nti akyalako ewa Ham kyabadde kikolwa ekyokuba nti agenda maaso n'okumwebaza n'okuba nti asiima ne sekusiima yenna olw'ebyo byonna engeri Ham gye yagenda maaso n'okuba nti amuyiirawo omubiri ebbanga lye yamala mu kkomera, era nga kitegeezebwa nti buli kintu ekikwatagana n'ebyensimbi Ham yakiri wakati nnyo nnyini ddala, era buli ssente zonna ezaali zeetaagibwa mwana mulenzi alien skin Ham yagenda nga maaso n'okuba nga azisowerera oba nga aziteekawo. So oluvannyuma lwa mwana mulenzi alien skin ng'agenze maaso n'okuba nga akyalira Ham n'okumwebaza byonna bye yamukolera ebbanga lye yamala mu kkomera,
ekifaananyi abangi kye batandise okuba nga balindirira kyekyokuba nti Alien Skin agenda kusisinkana omukulu Bebe Cool and Bebe Bantan naye agende maaso okuba nga amulaga gratitude oba nga amulaga okusiima kwe wabula ewahamu yagenze maaso okuba nga atuukayo era they had a very very beautiful and great moment wakati waabwe at the same time nekigambibwa nti kati abahaye yabadde agamba nti nno abayereddewo nnyo omwana mulenzi Alien Skin ojja kujjukira nti abaho embeera yamutabukako oluvannyuma lwa Alien Skin omugoba ku fangoni awo ne byonna bye yamukola abaho n'atuuka n'ewaka n'amala olunaku lulamba nga talidde emmere era embeera nga mwali mbi atubuuza Alien Skin anaagenda maaso n'okuba nga akyalira ku abaho mu mbeera embi mwali oba n'abaho yabeererawo nnyo Alien Skin kale tuveeyo eyo engeri gye kiri nti twogedde ku nsonga z'abagagga njagadde okuyisizaawo story eno yagenze maaso okuba nti happeninga olunaku olukeseza olwaleero mu kifaananyi ogenda maaso okuba nti olaba abasajja basatu omusajja asookera ddala ku mukono guno ogwa kkono omukono gutalya mmere ye mukulu amanyiddwa nga Sudhir Ruparelia ate omukulu ali wakati ye Ham oba amanyiddwa nga Hamisi Kigundu ate ono asembyeyo ku mukono ogulira ddala emmere ye Haruna Sentongo abasatu by the way ekifaananyi gye buvuddeko Hamu yali asisinkanye Sudhir emabegakaawo oyo no ye Hamu ngenda kuba nga nkomezaawo ekifaananyi ky'abali abasatu ngende maaso okuba nga nkunyonnyola ekkula abasatu lye bagenze maaso n'okuba nga batuukako ekkula lye batuuseeko bo nga bo wabula si bo nga bo n'okuba nti barepresentinga Uganda okutwaliza abamu abanaggagga bano abasatu okuli Sudhir Ruparelia ojja kujjukira nti Sudhir Ruparelia yowa Ruparelia Group Hamis Kigundu yowa Ham Group ate Haruna Sentongo yowa Haruna Enterprises abano no bagenze maaso n'okuba nga abasuumusibwa era ne bagenda maaso n'okuba nga bateekebwako essaaki kyoyinza okugamba nti bagenze maaso n'okuba nga barikona kigambo kyogedde rikona bagenze maaso okuba nga barikogonizingibwa mu kyoyinza okuyita Africa's 100 most influential business personalities oba okategedde anti mu bannabizinensi abasinga okuba ab'omuzinzi mu Africa list ey'abantu 10 bweddu bannayuganda abagagga tulinako basatu bweddu okuli Sudhir Ruparelia okuli Ham owa Ham Enterprise awamu ne Haruna Sentongo bano bonna basatu bagenze maaso okuba nga balinnya ku list ya Uganda tuwabulwe bulungi bano bagenze maaso okuba nga bateekebwa ku list y'abagagga 10 nga si bugagga bokka mu Africa wabula nti nga balina omukuliro ogw'amaanyi ennyo nnyini ddala amukwano gwange maaso okuba nti olaba ate ng'ogenda maaso okuba nga owuliriza abo ngenda maaso okuba nga mbiyisaamu lukwakwayo speed omukulu Sudhir Ruparelia ojja kuba nga omujjukira nnyo nti omusajja yagenda maaso okuba nga atandikawo kampuni eyo eya Ruparelia Group bagenze maaso n'okuba nti no bakolera mu by'amayumba eby'amasomero amalwaliro ate era mukadde ke kamu ne bank wano na wali ojja kumujjukira omukulu oyo Sudhir Ruparelia mukulu yali ennyo omusaale mu kintu ekyo kyali kimanyiddwa nga Crane Bank ya Crane Bank gaali magezi ge nnyo nnyini ddala ojja kujjukira Speak Resort omukulu oyo yagiri emabega era nannyini mbuterevu wali ojja kujjukira Kabira Country Club era omukulu Sudhir Ruparelia agenda maaso okuba nti yakwasaganya ensonga ate wakati omukulu Ham ojja kubanga omumanyi bulungi nti no yakulira Ham Group of Companies nabo bagenda maaso okuba nti bakwasaganya eby'ettaka wano na wali ebya logistics tekinologiya omusajja oyo enzaalwa ye Masaka amanyiddwa nga Ham omusajja era amanyiddwa okubeera nti asuubula ebintu wano na wali era nga n'ekisaawe ekyo ekyannakivubo jjojjuuzi yagenze maaso okuba nga akiyimirira wakati
okulaba nti kigenda maaso okubanga kibeera ku mutindo ogwa namaddala. Ojja kujjukira ne gye muvuddeko yagenda maaso okuba nti yeegatta nnyo mu bintu bino ebya tekinologiya wa ku mutimbagano. Yagenda maaso okuba nti akola Hams line mu buufu obwo. Ojja kujjukira yakolayo ne app ya Hams. Omusajja kwegamba abayireddewo ddala mu buufu obumu oba bulala n'ebyamasemero atera okuteekamuko kasente atera mukadde ke kamu n'ebyobulamu. Yo nno ne kigenda maaso okubanga kimuwa enkizo Sudhir ne Ham mukadde ke kamu. Omukulu asembye ku mukono ono ogw'esayidi eno. Omusajja musirise nnyo totera kumuwulira nnyo wano na wali. Amanyiddwa nga Haruna Ssentongo. Mukulu oyo Yowa Haruna Enterprises agwengenze maaso okubanga nkulaga wali mu kifaananyi ekyabasatu. Omusajja naye ali nnyo mu bintu by'amayumba, real estate industry yo agenze maaso okubanga agikwasaganya nnyo era we kikwatagana n'ebyokuba nti afuna kasimbi agenze maaso okubanga akafunira ddala mu buufu obwo. Ebintu ebyo bikwatagana ne settlement, amayumba, ennyumba ezo zigagadde apartments n'ebiringa ebyo agenze maaso okubanga yeegerisanga ekigota entula. So abasatu bano bagenze maaso okubanga balinya ku list eyo eyagenze maaso okubanga ekuŋŋaanyizibwa Africa Regional Journal ne babeera nga bali mu Africa's 100 most influential business personalities. Kati omugagga waaliwa mu list eyo mukwano gwange gwomanyi gwonaŋŋamba baseddiyo omusonsoze eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo. Agaliwo omukutu kwoli lwaki tolikinga vidiyo eno?